Kumukutu Viki exclusive kwetusinzira okubeera nga tukuweerereza yonna gy'osinzidde okubeera nga otulaba okwosaako okuba nga otuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyini ddala gwe mukwano gwange era n'enkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo. Nate olunaku olwaleero simanyi oba vidiyo girabye ku makya oba misana oba lwaggulu oba kiro ne wonna w'osinzidde okubeera nga otulabira tukutumiddeko nnyo. Baganda bange abali mu UK mbatumiddeko nnyo mbatumiriddeko ddala then nammwe ababadde batukubirako essimu nga tuli offline ne mutubuuzaako ki ekyatuukawo nammwe still tubabuuzaako mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Tuli ku mukutu Viki exclusive still agange nze Viki video gimpereka like esobole okubeera nga etambula ku misinde gy'amaanyi information etuke kozesa kinomu ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde atatwegattangako mu butongole. Nawe nkusabye subscribinga ku mukutu osobola okuba nga ofuna latest updates okuviira ddala mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Bw'omala okusubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wegambira turn on that notification bell ku simu ku computer oba ku tabyo ensonga zijja kuba nga zitambulira ddala bulungi nnyo ate nnyini ddala. Olunaku olwaleero still mwansabye mubongere due to public demand neŋŋamba nzaani kandeeta omwagalwa w'abangi omukyala alina ebigambo eby'enkizo eby'enjawulo era ebizimba at the same time awa amagezi agakujja mu ekyo ky'oba osobereddwamu mukadde akazibu. Tuli proudly sponsored by Brain Train. Lino nga ssomero lisangibwawo Kinaawa libangula omuyizi ate era nga lya ssomero lya primary osobola okuba nga omuzadde weesiga essomero eryo n'oba nga togenda kwejjusa byanjigiriza bya mwanawo ebyenjigiriza birungi ebisulo birungi n'abasomesa bamanyi omulimu gwabwe gwe bateekeddwa okukola ku mwanawo era mu mbeera eyo basale bazigabira ddala mubeesige enamba y'essimu ku screen kweri so nga gwe ava e Kampala oba mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo ng'ogenda Ntebe ku kisaawe ennyonyi oyagala gikwatira mbudde oba ng'olwedde ova bweru wa ggwanga ogukira Ntebe ku kisaawe olinayo woolaga ewakaawo oba mikwano gy'oba ku hotel yonna osobola okwesiga Ashakama airport pickup bwetyo nebanga nayo ekuyisaawo bulungi bakuvuga kigagga ate customer care yaabwe y'amaanyi nnyo enamba siri ku screen kweziri osobola okuba nga obafuna bulungi nnyo nnyini ddala. Kaakati Hajjat assalamu alaikum kato kyagikubaganya yatereera assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akaloboozi leero jidde mu kaliro romantic nnyo okimanyi naawe naye era kabeera bwe katyo bulijjo wenzya nga ndi wakutabuka ng'ebintu byakutabuka ntabuka mukko wenzija nga ndi mu muddu bintu bya mpola mpola ng'okakkana mukko mukyala wa mirembe era nga bulijjo bakimanyi bannanga batulaba olunaku olwaleero balamusizaako nnyo Hajjat Aisha Kaloddo nga bulijjo mbaagala nnyo nnyo nnyini ddala era nga bulijjo. Due to public demand abantu baŋŋambye Hajjat oyo mu nsonga z'omuhabbati ensonga eziromantic ensonga ezirimu okuwembejja twagala kulaba atuwalula ki basajja tubaviireko ddala abakyala tubeesonyiwe obufumbo tubudduke life ya girlfriend boyfriend eveewo obeebeerewo ye package y'olunaku olwaleero tuyingiridde mukwano. Ekisooka wiiki gye tutabeeredde ku mpewo era tuzudde bingi abakyala ngenza okuyitaayitamu awo bye nakuŋŋaanyiza gy'olwo tannaba kumpa nnyo bingi bye yakuŋŋaanyiza olw'ensonga ate naye akyali mu lutalo lwakufuna muki mubeezi kati nganza nze ng'eyava mu lwokaano olw'edda natutta obudde ne mmanya Hajjat ekisookera ddala
Omukwano kyeki ku muntu atulaba gwogenda ki describing otya? Azini omukwano gwotegeeza mu bafumbo oba nga kuba nabatandika obutandisi. Omukwano ogutali gwa gundi mukwano gwange just wabula omukwano oguyingiramu n'ensonga semasonga. Omukwano gw'okutuuka ewala. Ogwo. Omukwano kansookere ddala ne ku mukwano obukwano ogw'okwagala na girlfriend and boyfriends. Omukwano kitegeeza nze naawe okusisinkana mu nsisinkano y'abantu ababiri nga temuli wakusatu. Temuli third party. Era mu nsisinkano yaffe eyo nga mu kyo ekisooka okutuuka okusinkana mu nsinkano y'abantu ababiri wabaawo omuntu omu okwegomba munne mu ngeri yonna n'agamba omuntu oyo mwegombye era n'alyetaaze tusinkane nga tuli bameka babiri. Kubanga ne bwe mba musinkanye omuntu n'akusiimira mu bantu mu public n'omukuba n'agamba omuwala oyo oba omusajja oyo era tasobola kugamba kigambo nga waliwo abantu afuba nnyo n'akunoonyerezaako mpaka okulaba nga akufuna era lwakufunye ne bwakusanga na sisita oba na muganda oba na sengaawo era asabayo olunaku olumu olw'okusinkana ensinkano y'abantu abameka ababiri. Ensinkano y'abantu ababiri evaamu bingi kubanga muba bameka muba babiri. Kati omukwano bye bigambo bye mwogerako nga muli mu kafubo mwembi abantu babiri ne mubaako enzikiriziganya gye mutuukako ate ne muva ku paati eyo ey'okwogeramu obwogezi ne mulinnya eddala ne mutuuka ku kintu ekirala kuba omukwano mutandika omuntu omwagadde tomanyi yaani ne mutuuka ne mutuulamuko mwenna ne buli omu n'ayanjulira munne amannya ge gy'ava ne gy'asangibwa osula wa nsula wano nze nsula wano ne mutuuka ne ku point ega nti jja tugende ewange oba tubeeko ekifo ekirala kye tutuulamu oba tubeeko kye tukola kyetwekole era ne mutuuka ne ku point ne mubaako ewantu we mubeera era abantu ababiri ne mutuuka n'okubanga buli omu abanga bwe yazaalibwa okuva mu lubuto lwa maama ne taata kitegeeza mufuuse omuntu atya kubanga omuntu gw'ogirako olugoye olusooka olwokubiri olwokusatu zonna n'ozissa wali ebbali ne munno n'azirabako buli omu n'alaba munne okuva ku bigere mpaka ku mutwe nga bwe yazaalibwa enkovu gy'alina akabiina kakyamu byonna n'obiraba ekyo kye bayita omukwano. Omuntu kasoosalawo n'omulago obwereere bwo yesuuti ya Adamu kiba kitegeeza omuntu oyo omwesiga mussa ekyama mukago wakati wammwe ababiri. Mukago gwa njawulo. Mukago bajjajjaffe baaguttanga nga abotta omuntu n'omukago aba afuuse wa Luganda naye muba mussa ekyama ekyammwe ababiri watali muntu atya wakusatu era ne mujjamu engoye zammwe buli omu n'alaba munne n'ebiddirirawo ne mubikola ng'era muli bameka ng'ababiri muli baddembe n'okufuluma nga mwesaanyiza omu n'asooka n'omulala n'addako nga tewali ategedde Viki ne gundi bava munda era babadde tebambadde era nga ne wabasanga omu n'atuulayo n'omulala muba temukola ki muba temwemanyi naye nga ggwe nange ku mutima gwaffe ffe tumanyi kyetuva kumanya era n'ekiriwo wakati waffe fembi abantu bameka ababiri eyo gwo gwe nandiyise omukwano so gwannamada naye awo omukwano guba gutandise step esooka eba ekoze eki eba etandise era mu birowoozo byo ng'omukyalo oba omwami oba omulenzi oba omuwala oba omaze okukimanya nti nfunye omwagalwa bw'oba obadde toyina obwongo bwo bukitwala nti okoze eki nti nfunye n'omusajja aba talina atandika okugamba nfunye emaali era atandika okuwa obufaananyi bw'abooza kyendabye singa aba n'empisa nno nja muwasa singa entandikwa yonna awo weetandikira enkolagana ey'omuggundu awo weetandikira era bw'olabanga abantu abo batandise ekintu ekyo enkya ne bataddamu kwenoonya nakwekubira mu buli ngeri yonna gwabadde mu mukwano nga guwaguddemu sayidi emu kiveeko manyirawo nti tewali kigenze mu maaso eyiza sisiimiddwa babadde banneeyambisa bankozesa kimanyirewo ati manya vitizi yagudde mu sino track kubanga
omukwano kasa mugenda ne mbeera n'omusajja oyo oba n'omukyalo oyo sense zirina bwe zikwatagana bapa nga tewali agambye na munne oluba okugenda otandikira nga kati otuuseewa bebi wangi mama ntya andi kibuye okay tambula bulungi si yavuga nno takisi oba boda naye muga atambula buki atambula bulungi munnange olutuuke waka otuuse nti onaabyeko nti olidde ekyeggulo ndi sula bulungi omutima gusula gulowooza siba bwakakyeyo buti ssaawa 2 era omu eyasinza okugwamu yasooka mukwano wasuza otya breakfast ogifunye kakeya kakati kimuwaliza n'okubanga wabadde oba alina omutwalo atoolako omutwalo 5 nassa ku ssimu ye naye n'amugamba okitegedde akantu ako olwo connection ekoze eki nze naye ngamba gwe bw'osula bw'obeera naye ne mubaako we mutuuka omusajja n'olaba nga ovudde waali n'otuuka eka gwe omukyala kuba kino kiri ku mukyala ateeyo sayidi mukazi kiba kizibu okwegumya n'okubira omusajja amakana bebi otuuse bulungi gwe walabye ejjo oba oswalamu kanneegumye ng'omukazi ndaba ekitiibwa kyange kiyimiridde wa olwo opima musajja bw'olabanga ogenze ne biggwa natagambako nti otuuse bulungi obasula bulungi n'okigumya noga muntu kyono gwe mbadde naye ne ku makya n'okera n'osirika ne zoya ssaawa 4 tandaga wasuza oti era ne luziba nkusaba essimu eyo gisiimuulire okussa gibulookinge omala ogisiimuule kubanga egenda kukusumbuwa ka connection tekaabaze tebyakoze owanaayita wiiki ng'akwetaaza era okukweyambisa ajja kukukubira oleta mukwano nsonyiwa mbadde nagenze ku kasafaari byakoze ayogera obugambo gambo oli wajja ng'onsange wano excuses godduka emisinde olw'okuba akuyise era omusange waali nti wano mutuule munywemu kasooda mukole mutya era muddeyo kukikola mweyambule kitegeeza ofuuse kyakweyambisa eri omuntu oyo tekikkirizibwa ogwo si mukwano era omukwano guba tegutandise toddamu namwesunga kwate kuba eddala yiye ekiddako ddamu ogwe mu mulala obanga amalira oli ekizibu kye webale nnyo kakati omukwano omulala nzira okukyewambuuziza ku bantu era abaagalanye ne bafumbiriganwa musooka mu mukwano ne mumala ne mwetegeera era ne muteesa ne mutuuka ne ku nzikirizanya egamba kamuwase oba kamufumbirwe bannaye ebintu ebimu lwakuba nti ennaku zino omuntu omu asobola okufumbirwa munne olw'ekizibu nga waye sina wakubeera bangobye kankufumbirwe abamu tufumbirwa abasajja lwa lubuto yanjagaddeko olubuto ne lujja nze ntwala kyovula obule obufumbo tebusobola beera wajja lwa kizibu naye nga bwe mba mwasiimagana ne twogera ne tutuula ne twagala n'emirundi egiwera ne tusalawo okubeera abameka 2 ogwo mukwano era omukwano omulala gwe nalyoza mu bafumbo ng'era munanyweza omukwano gwammwe n'okunyiinyiitira wemumala okutambuza obulamu bw'abantu ababiri muyina okusooka okuzimbawo kye bayita ng'ojje ku mukwano gwa laavu okuba ab'omukwano ne mu mbeera endala friendship yes okubanga muli ba mukwana ate besides relationship olina ng'ojjeko omukwano guli omulala wabula n'omukwano omuntu kye bayita okulumirirwa okitegedde nakambe najja ti kyali wange era nga ne bw'aba wale tewamulekedde kyakulya otuula nga totudde ngamba mukwano gwange yalidde kikati yabadde tayinaamu nange omukazi nga bba wange yabadde n'ettaano n'azitulekera oba kati afunye ekyali eyo gyali n'omunoonya nako ku ssimu n'omubuuza kati okoze otya ogwo gwe mukwano ogwaki ogwannamaddala gwe nalowooza nti omuntu mukwano gwa munene era ne bw'omala okumpaasa mbu wafuusa mpasizza tuli ffenna omukwano guli ogwannamaddala ne gutabaawo era waba tewali mukwano era n'obufumbo tebubeerawo olw'ensonga temulina mukwano guli ogw'okukola ki ogwannamaddala ogw'okulumirirwa kuba bino ebya laave endala eri eyo laava etuuka neggwawo ge mazima tosobola kubeera na mwami oba na mukyala ne mubeera mu mukwano guli ogwasookawo ebbanga lyonna okuweza emyaka 5 kizibu ekyo n'abali bampolereza tekisoboka mulimu abatulaga obufumbo bwabwe ebyo bya mu kamera omuntu nze ndi mukazi mufumbo bba wange mukwano gwange si mukwano wange tukyali mu laava eri kyaliwo mukwano gwange ku mutima era amulumira n'afuluma mu nkuba nga bambi agenze mu nkuba olw'okuba nze okukola kino mukwano gwange
nsobola olwala nembanga nebasolaga Aisha wange mulwadde mukwano gwange si mulava eri abantu gye balowooza mbwe ey'okubeera mu kisenge kati buli bwobanga ewakati wali mukwano ogwo Vicky ogw'okubanga omuntu mukwano gwo tewabaawo kiriwo kuba lava eri etulimba eggwawo lava eggwawo eba yakajanja kutijja mangu awo eyo nevaawo kati n'osigala okubeera n'omuntu oli mukwano gwo gw'olumirira ng'akulumirirwa era nga newe boogera mumusabula oluyi naye ekibi kye yakoze oga ate mukazi wange mukwano gwange muteekeko olubale nedda tekijja kusoboka n'omusonyiwa n'omuleka okitegedde ate era n'omusirikira nga kanyiigemu wiiki mumusiriikirire genda okulanga talina mirembe nga naye mukwano gwange mumazeeko emiki kugamba okulumirirwa okwo kwe kubeezaawo relationship ezisinga oba abaagalana oba abafumbo kulumirirwa abali mu mukwano walina okubaawo omukwano ogutali love but friendship. Yes, okulumirirwa go omukwano gwo gogamba amazima okitegedde n'omugamba amazima nti nkubuulire ABCD nga kyomugambye kiki kyekituufu ogwo gwe mukwano nga mujja obiri ebirala nti mwami na mukyala naye mukwano gwo so otwala n'ogamba ekigambo n'omubulira ku kyama kyokikuluma n'ebirala abantu omubeera nga muli ba mukwano otwa twakatandika nyinza obutakugamba nti omanyi gundi nze maama wange wali ewaka we nakulira yannyenda si wabanzaala okitegedde naye bw'omala okufuuka mukwano gwange nkikugamba ngano famire eri mwe nakulira simwe banzaala nze maama wange alina kye yakola n'akola ki nanzaala kitegeeza ekintu ekyo nkigamba mukwano gwange era atagenda kiralaasa wadde okyogera era jjo tuula wansi amanye nti nno mukwano gwange yanyumiza ekigambo ekikola ki ekifaanana so nga ate twakweraba mba sisobola kukola ki sinnakusoma sinnakusengejja sinnamanya gwani onazibira ekyama kyenkuumye ebbanga tegedde yensonga lwaki abantu bwe babeera mu mukwano ne balwawo omwami ne waatuuka nga mubbi n'omukazi aba mubbi kuba baba ekintu eki tebakulimbanga nti muka omubbi batamanyi nti bbaawe mubbi abakimanyi baba babbi aba era ne lwafuluma ne mission gyagenda kaba bakola ki omukazi abagimanyiike kubanga mukwano gwe era yakazibira byamawe kati ekisinga n'okusesa omwami n'omukyala nga bamukwano ne maama w'omuwala oba w'omulenzi batalina kyagambawo okimanyi Vicky maama wasobola okuba nga yakuzaala naye nga tamanyi byamabyo ng'ate omuntu gwe wasanga obukulu amanyi ebyamabyo byonna ng'era asobola n'okuba nga bakusibye n'ogenda mu kkooti bazaddewo ne bajja bino yabitandika di bamuwaayira naye nga ekituufu akola nga gwe ekituufu omukazi gw'okimanyi mukwano gwe oyo abakazadde tebalina kye bamanyi yazaala n'amala n'akuza n'ata naye nze nga oli mukwano gwange era bye bakukutamu byonna bw'aba muntu nkimanyi yamusse ku mutima nkola oba okimanyi naye ngamba bamuwaayiriza olw'okuba mukwano gwange ate kyaliyo toyagala muwaayo mu ngeri wakati awo watabaawo mukwano nga si mukwano gwe ogamba yamusse nze temunsiba na musajja yamusse ekitegedde oyo taba muki taba kyaliyo era n'abakazi bola abavayo ne baasa ebyama by'ewaka baawe taba mukwano gwe aba yajja lwa mbeera webale nnyo naye omukazi omutuufu tasobola kwasanguza bintu bya bbaawe nga mukwano gwe kale tukyagendera ddala maaso tukyali ku Vicky exclusive ndi ne Hajjat Aisha Kaloddo Hajjat ensangi zino abaana ab'obuwala bagwa mu mukwano olwa situation oba olw'embeera si babuwala bokka abalenzi nabo tugenda tutuukawo naye abaana ab'obuwala ensangi zino bagwa mu mukwano olw'okufuna rent abalala ne bagwa mu mukwano olw'okufuna ekyokulya abalala ne bagwa mu mukwano olw'embeera gyayitamu nga bannaabwe bonna baalimu bwe basoma bwe bakula bafumbo abalala ne bagwa mu mukwano olw'okuba Vicky alina erinnya n'afumbirwa linnya n'atafumbirwa oli atali ono lwaki abawala oba abakazi mwagala nnyo okugenda gye mulowooza nti waliyo akaweweevu than okusooka okuyita mu mbeera enkalubu
nammwe ne mwetegerereza soko kunoonya mukwano empeweevu musangira omuntu anaakutegera thani embeera okukozesa okugwa ku kyotalina kukola mukadde ako Hajjat. Nga twogera ku nsonga eyo naddala abaana ab'obuwala nga bensookeddeko omwana ow'obuwala ajja n'akula mu mbeera ey'okuvubuka mu bulungi bwe n'enfaanana nga kitiba kye bayita oba emiswaswangule gy'abasajja ne bamuzannya katemba yenna gwomanyi abasajja tulinamu emiswaswangule ennyo n'amuzannya katemba yenna gwakola ki gwayagala kakati nga mu bonna baayisemu obweggamba mulimu gwajja okufuna Viki oba ani ye agwe mulaavu naawe akwagala ennyo n'obulamu bwo bwonna omuyiwe ye akusuubiremu bingi akusuubiremu ensi n'eggulu by'onaaba okoze eki byemba musuubiza oba omuyamba omutambuzeeko n'emyaka egiri mu 3 nga gw'oli katulako ebisebuko olina kye weekwese munda ye olina kyokola ki kyomwagalamu. Omwana omuwala oyo bw'alizuula ekintu ekyo oba n'obaako embeera mw'omuteeka embi yonna ne yeekyawa n'akaaba n'afuna depression buli kimu kyonna n'akituukako bibaleetera okwekyawa abaana bamu beekyawa bwekyayi kati mu kwekyawa n'atunuulira obudde bwe n'atuna kati waliwo ebiseera waatuuka n'agamba ajja yabaakola ki ekijja kijje n'ajja alaba John alinamu kino sobola okundabirira sobola okumbeezaawo ate yaŋŋambye anjagala naye nga ku mutima gwe ye oba wuli abaana bagamuze mulaavu ntwalayo bigere sitwalayo mutima tateekayo mutima yaleeta bigere kati mu mbeera eyo omwana we buli bwanajja ewuwo ajjukira omusajja ole yamuyisa obubi gwe byakukola byonna akutulugunya lwaliwa lwoli yamuyisa obubi era agamba bonna si bantu ne kino kigenda kunkola ki kigenda kunkola ng'oli kati ajja kutuula agumbe ewuwo ng'akimanyi gwalina obusobozi obusobola omubeezaawo mukadde naye si gwe gwakola ki si gwe gwayagala yensonga lwaki embeera eri bwetyo kyova n'abasajja n'abavubuka sawaza beera ne girlfriend n'amukola bingi nnyo nze mbasisinkanira n'akubuulira kati najja agwa ku mukazi ng'alina n'emyaka 35 ng'ali mu myaka gino gye ndimu n'agamba oyo Hajjat yajja osobola okuntegeera yajja osobola okunkwata obulungi n'okummanya kambeere n'oyo naye nga wallahi ali mu kubeera nawe nga takwagalangako gwogenda omujja mu mbeera gyali gwogenda okutambuza obulamu bwe bubeeko we bukola ki bubeeko we butuuka ate era abaana abalala beesiba mu okimanyi wali abaana abawala beesiba mu mbeera ng'agiraba nti mbi n'ofumbirwa omusajja takuliiko takwagala tali kwagala ngera akikulaga naye olw'okuba gwe omutima gwo gumwagala bannange n'omwetuggako bannange n'ofuuka omuguwa n'ofuuka supagulu n'otuuka okuzaala omwana bakutulugunya atonnamuzaala takwagala akukabya bulinaku relationship n'ogibeeramu n'ogizaaliramu okimanyi tebakwagala era ne basigala nga bakubonyabonya n'obuto era tebakwagala n'ozaala n'abaana 2 bameka 3 nga toyagalwangako neera ng'okimanyi nti omusajja ono yadde ndiwe wayagala abo nabo abaana abawala gye balinga ye yesi ayinza okwesibako naga Viki muyimbi nze nja kuba naye paka alituuka nanjagala ekyo bakulimba omusajja nga takwagala ne bw'omugulira kawundo ne bw'omugulira ekyapa ky'ettaka ne bw'omugulira ki nga tali kwagala lekera awo okuzunganira mu birooto mutenga bukyaligenda mu mutyoka abogame kyanjagala onoonye sayizi yo lwaki era awo wenyini tulaba myaka 225 gigwa nnyo mu myaka 4 egy'abasajja kyekyo kyenkugambye lwambeera nti aba yatomera dda Viki gwayagala omulungi zanyi w'omupiira osereebu wa YouTube gwakola ki gwoganye kati ate oluusi omumalidde emyaka gitambudde biki kati agenda okulaba bw'ati nagakyeka bano tebakola ki tebasobola kati wagwira mu myaka 5 myaka 5 gijja sobola omuwa kyakola ki kyayagala naye nga omwana oyo omuwala womutuuza n'omubuuza emyaka 5 aba tagaagala atudde lwakuba oli omusajja yasobola alina obusobozi naye tamwagalangako ali mu kubala atudde waali naye awulira obusungu naye talina kyakkola emyaka gye gyamudisappointi nga tegisobodde kukola ki
kumwagala naye nze ngamba abaana ekireeta n'ebuuzibwa obulala abaana baffe abawala tebaagala kufumbirwa muntu wa kwezimba naye bagamba mbu bwe tufunamu kasente nga tuvudde embwavu tubasuulawo ensonga eyo nkyaginoonyerezaako ntuufu nkyamu yandiba entuufu naye ate era bweba ntuufu naliba nange n'engeri lwaki eba ntuufu Biki bweba ntuufu bo bagirowoozaako ng'etuufu naye oluusi si ntuufu lwaki nze ngitwala nti si ntuufu Biki bwe ntandika naawe obulamu ne tubuzimba n'okola n'enkola n'odda eno n'enzira eri tewali muntu ssente gwetakyusa ekyo haramu ate Biki obwavu bwo oba ne sayizi yo kwoli ye mukazi gw'ofuna eddaala bwe lirinnya kkiriza gaana batakyakusaana kino nkikubuulire Hajjat nedda wuliriza bw'onfuna nga tupangisa omuzigo gwa mitwalo 5 bwe tutuuka n'onzimbira kayina emuyenga n'ongulirayo ku kimotoka biki kujjukira omusajja wafuna ku sente adda buto nsalako emyaka nze nafukumula abaana 10 otandika kunjagala nga maama w'abaana olw'ekitiibwa ekyo na mukwano gwo nti tuvudde wala agumira ebyama nakiri ekitiibwa onookindekera naye ate oyinayo ogamba naye mu butuufu feesi nga ziganye okukwataga nga tebijja okitegera ogezaako muzza wano kajaawo onyamuganya tugetule kubayimbya genze mba njagala kweyebakira maama okitegedde ona abaana bewasooka okuzaala batandise oleeta omuzzukulu ewaka kakati ng'omusajja ate ye ku ssente z'ayina n'ebirungi byalaba n'emyaka egyo engeri gye gyesaze yeetaagayo omuntu wa kakwatira wano mu nkwawa kakati ffe abakazi ekyatulema okumanya kiri kimu tawe tulabira nti akukoze eki akusudde maama alabye enzadde 10 nkaddiye nkanyanyazizze lwajjukira okuwasa okitegedde bw'anaateeka ku gulediyo gy'oliko ne mutambuliraawo gw'ogenze kufuuka wa 9 nga yalinga wameka ng'omukira 5 malambirira webale nnyo wadde nga muba mwenkana ng'ate onooluusi akola ki akusingako kakati ffe awo tulabira nti nno omusajja akoze eki andesseewo olw'essente naye teri musajja pozi nga ye mugwagwa yabulwa amagezi ku nsi kuno alaba mukyala we nga bavudde wala balina obulamu bwe bayiseemu n'atuuka waatuuse n'amusuula tebabasuula tebakulya koyini kale gye bali naye ku 10 be batono omusajja yenna asigala kuwa ekitiibwa tasobola kugoba mu maka ago mu baana bo kuba n'abaana babakuze babalaba ebiseera ebisinga abakazi twekyanga fekka ogenda wanola nga akumanyidde emyaka gy'otobye naye obudde bwakumalidde kati akugasseeko kijuujulu kiruma omanyi lwaki kiruma ogamba kale singa yanzaako oba nga ndi wa 25 oba naalinobye nenfuna okitegeera ekirooto kyange kakale ogenda olanga embugubugu gwa bwe mugenda ku mikolo gwe mukyala muko ekito kitiba kiyitawo okitegedde segeza kati awo olinganga oba mu bulumi anti obulumi obwo kati obulumi gwe kye bukulowoozesa nkikubuulire kanneegobe nga bukyali nkoleki mbaviire ngende nolowooza kukulobaawo olumu abamu aba ayinamu kasente kuba egyo emyaka bwe muba mukoze nebbaawo ebimu aba yakuteera n'ebintu emu aba yabikuteera mba muneeza abapangisa ga mamiziizo motoka gikugulira buyinza bonna oba okola ki obulina kati awo oteekawo enjawukana ebaawula neweyawula ku bba kyova olaba ng'omusajja osomusanga ng'oli omukazi yamuzimbira era nga gyabeera wano muba mwamugoba nga olwajja omuga genda nkugobye naye ensi ogirabisa nti yeyakola ki yeyakulekawo naye gwe oba busungu olw'okuba yaleese aliwa ate ng'ekyo kyonna buli mukazi yenna akina nange nsobola okunyiiga kamwa koogera kati wano we munobera mu process eyo omusajja yakuwaako bizinesi ezimu entambula ogirina olaba weesobola n'ogenda n'ofunayo omuzigo oba n'obeerako mumu ku maka ge amalala naawe omukazi lwaki ate otandika kunoonya baana abato bavubuka notadda mu sayizi ziri ekyo nakyo njagala okintangaaza abaana abato si bonna tebakikola tuleme waayiriza nnyo ate bakyala bamaama abamu bw'ayawukana n'omwami we abamu batera ogguma n'akuza abaana be ebyo n'abyesonyiwa abamu era bakaggwa ensonyi abatatya kuswala afuna abavubuka abato lwaki
sawe ya batakyagwa mulaavu abatakyasuubirayo kufumbirwa kuba biba bimuswaza tinafumbiddwa kwaba abaana abatandika kufuna muntu ndowooza wakweyambisa buki sanyu weyambisa kufuna sanyu oli agende kuba bano oyo muvuka batagenda muwasa kweyambisaako oli akoleshi agende kugamba abatuuse mu bulamu okubanga asanyusa mubiri gwe yeesanyusa waliwo abakazi we mutuuka ku leve eyo kati omusajja osobola osanga omusajja omuze emyaka 6 alina akawala ka myaka 2 oba 15 kyogamba aba alina gyakalaza aba ali mu kusanyusa mubiri gwe aba ali mu kwesanyusa n'omukyalo oli nalirowooza nti kyakola ki kyakola naye nga nze ngamba bwe nti abakyala bamu tebatulekaawo twekyanga buki bwekyanze kubanga gwoba olowooza nti engeri gye muvudde ewala ate nga n'ekirala ekireeta ekyo nti omuntu ono abadde mukwano gwange nnyo kati omwami buli wajja nga ali mukwano gwo ekintu kyonna kyakola kikukosa nnyo oyinza n'okufa olw'ensonga oba tokisuubira obeera otunabonaga mukwano gwange yakikoze yalibadde omuntu omulala okugamba ng'omusajja wo tomusuubira kukola kiriwa kino nenze ngaba bakazi nzeyo teyandibadde ensonga ennobya mu maka gange oba kugenda ntagale olw'okuba omusajja alina kyakoze abasajja bano baba batwagala bambi baagala bakyala baabwe nnyo naddala gwavudde naye ewala mpozi gwe siwagira yono omukazi mumaze n'omusajja emyaka 5 n'atandika okulaga obuziina obwo bwonna oyo omusajja yandiba muzibu wa kugumiikiriza kuba womala n'omusajja emyaka 5 muba mukyali bato already laavu ebange yakatandika wayimirira nakugamba ebigambo bino wammanga n'omubuuza naye baŋŋambye wabadde ne gundi bankusanze ne gunaga wemba nabadde naye okole ki gontegeerera benyina okwagala gwa andaga sayizi kijja nyina okukwana kale mbuulira bye waŋŋamba okukwana kyogamba gwe bakumpimako kati kale namwagadde kola kyokola okitegedde omusajja buli wabeera mu mbeera eyo nga mukyali bato badde nsaba weeyiiza amagezi nga bukyali omusindise kunoba si kunoba yiyo amagezi ng'omuntu yenna ojjeyo obukodyo bwonna obwekika obwabasenga bwonna obujjeyo buyiwe ku mmeeza oyambale ekyambalo okwate ne bullet olwana olutalo olwo kubanga kyoba oyolekedde batokola ki oba tokimanyi amaka gandi yoyolekera okukulema kubanga omusajja yenna ategeerera nga akwagala nnyo nga ayagala mukazi we era muwe ekitiibwa eriyo ebintu byatasobola kukwanukula na kukuddamu mukazi we akukutte mwenzi omugamba kati wemba mbadde naye okole ki yani yagambye omulondoole asulawo osula gw'omuliisa ng'obiddamu mukazi wo anti omukazi ayinza okuba wamba zuulu nga naawe ekyoyina okukola mukaddaako kumulaga ambazuulu anti bw'omulaga embazuulu amaka gaba tegasigaddeewo kati oyo kyembagamba nti omusajja si mukwano gwo omusajja mukwano gwo naye namwe munyiiza waliwo extent gye mutuukako omusajja n'owulira nogamba nti naye kino kigenze wala bwe mbeera nga ndi mukyalawo ne nkukwata ku bwenzi nalisuubidde nti ogwo omusango munene era bwe mba nga ndi mukwano gwo nina okubuuza lwaki wakoze ekyo teeka erifuga omusajja nga bamukwatidde embwenzi kwegaana era erisembayo kwekaza anti wuliriza kati bwe nkukwata kati mu butuufu bwa bigambo oba oyagala nkusange nsirike ngome kuba ndi mukazi anti era ogattako n'etteeka ly'okukambuwalira kasanda banga neeganye olemeddeko nina kukambuwalira nkulage nti kati nvaako abakazi tuli bwe tuti atamanyi mukazi era singa nali musajja singa nnyina omukazi nga teyeenyeenya abakazi tuliwo kulimbibwa bone bwakusanga ng'ofuluma gamba nti amazima akira mugulu mukyala wange sisobola nakikola ekyo nze fukamya newasemga nkwegaye ne babasanga babiri wewakana ofiire nga tubadde mu bizinensi nga bweti ddala biri bwe bityo mugambe yanneesibyeko omukazi abadde ankwata yanneesibyeko naye gwe gusooka era gwe gusemba siri kiddamu mukyala wange ofukamidde oyegedde omukazi awo ajja kusanyuka naye tewali kintu oyo amusajja bamukwano gwo ate era n'abakazi balimu akategeera agamba waayo wadde yakikoze naye yanneetondedde twatudde wansi ne twogera yategedde nti wafunye akade n'omuwa ku kitiibwa n'omuwa kale nsonyiwa kale kagize amanyi abalundi abasajja gye babasonyiwa ako akantu butonde
Naye musajja ne baba mwesimbwa sirikiddamu ekikazi kyambeddeko ate nadde nnyweddemu nangira nga nkoze eki nga ntagadde kyalumu simumanyi siriddamu semumanyi simulaba kati mukubire n'omukubira nawo ate nno ng'omusigaza nga gwe toddanga muno okuba ku simu yange okuva leero bw'ova mu kisenge wali mami n'omugamba owaayo ebintu bibadde bindi etegede oba olimbye ng'okulimba kukoze eki abamu bayiga okusevinga enamba naye musajja bw'aba muzimbi nnyo agattako fundi kati obuzibu bwe bujjira abasajja mwemanye amaanyi eryanyi eryemanye omusanga ng'afuluma n'agamba nkoze eki nkoze abasajja tebatakolangako kipya kati ogwo musango ki okitegedde omusango ye aba takyakola ki alabira ddala nga eringa mmere kulya nti kyakoze kyekituufu tolina kyomugamba era alina okukikola nerero n'enkya naluli tolina kyomugambako era ng'ayinza n'okuddamu olina ge wantegekera okwagala kati wadde ayagala njagala afaanana bakumpimako naye mwagalanga naye bwenna kati aje tikankuulire waliwo season weetuuka oyo musajja si mukwano gwo nga owulira wandyagadde oweekoko ku mukyala w'emirembe obeeko ewantu ewalala wookima emirembe naye mu process eyo ey'okubaako ewantu ewalala wookima emirembe not because ewaka emirembe omukazi agikumazeeko bagimuweddeko naye wandyagadde omukazi omulekereko ku mirembe ogenda olabeko ebweru eyo ke kali ak'obutonde mbasajja akataggwawo omusajja ne bw'aba mwesimbu 100 ku 100 walayi kali ak'obutonde kajja anti era kati ak'obutonde ako ke katuleetera obuzibu ate ku bano betugenzeeko njagala nkuwa amagezi nti omusajja bw'omala okufuna amaka n'owasa n'ofuuka mwami n'omukyala omakinga sure nti firimu z'ozannya olina oziggusa okitegedde nti buli kimu kyogenda okukola omukyala oyo kijja mmunyiiza ate ffe abakyala bwe mba nga gwoli mwami wange nkitwala muli nti nkuyinako obuvunaanyizibwa bunene nnyo kuba oli wange okategedde kaakati omakinga sure nti bwe buba bulimba bwo nga wabulimbye limba paka ku nkomerero bulimbe obulimbire ddala mpaka kuwulira bubi mpaka kufa nga okyakola ki nga nkyakulimba ng'oyimiridde ku bulimba bwo nga n'abasajja mu ggulu tulinayo ekifo naye bw'ona olimba bw'otankana bakukutte ekirala Joero olina ekifo mu ggulu kubanga teri mukazi ng'ogenda kuyimirira ogamba enosense omuwula ebyekisi kubanga oba tolimbye ogenda kunga nti mukazi wange puli anjagala nkuwa emirembe nenoonya emirembe walala tosobola mukazi ajja kugamba ajja tabuka olina okuculumpanya osooka ogifune ogenda ononye kati nno okumanya na musango pune bwokeera n'ogenda n'owasa wali oba n'oyenda mwana wo n'omuzaala era naye akufuukira ekizibu gwomuzaala gwowa sikulu fees gwokola buli kimu kuba wuwo era gwotoola n'okola ki n'ensasula naye seewo okuyimirira mu maaso gange nkikwatulire onjatule nti naye nga jjukira gwowazadde sinze era bye wakozesezza ozaala bibyo naye olw'okubeera mba nkuyinako obwiza sosobola kuyimirira n'okola ki nenkikumala era olina okumakinga sure nti obulimba bwo n'omwana wo gwewazzadde olina okubulimba to the extent paka wenfa okubuzannya n'ofuuka firimu sita atakola ki nempangula alina okuwangula mpaka ekiseera ekituuka omwana oyamanyike lwaki naye olowooza kikolebwa mirembe nakubeezaawo maka nga maki nga malungi n'ekirala ekireeta ekyo kwe kuli okulumirirwa kwe nayogedde okwakyaliwo ogamba naye mukazi wange mazima kakazi kattu kendeka ewaka yagenda okukola ssaawa 2 kaba kakomyewo nekalera bano butuufu nkeera ndya mugambe mbw'ate nze nasajjalase nendeeta omwana kibuuzo kikyagenda okunziramu emirembe gigenda kuba gikoze eki kati bw'otunuulira emirembe giri gy'ogenda okumalako ewaka ogamba owaayi n'olina omuganda saagala mukazi wange akole ki bigire bwe biti omukazi juzi mawulire yalabikako awo nga akutte ebintu byabba mu nju n'abikumako omuliro muzigo omwe baali bapangisa lwa musajja kuba mukazi oyo omugongo omusajja yakuba omukazi omugongo kati omukazi bwe yafulumamu ebweru omukazi nadda ku ddirisa n'awulira ate nga amukubye omugongo ali ku ssimu alina Shakira gwakola ki gwayogera naye mu ngeri eri romantiki kati omukazi n'addayo n'akwata ku musajja omusajja nga teyeekyusa ng'era agubye ng'omusajja agubye
omukazi n'aguma ne bukya omusajja olwagenda ku mulimo bamukubira simu mugamba eno embeera yasajjuse ddi nnyumba ekutta omuliro nyumba gaali maka muzigo anti kati oyo omukazi simunenya byagwera ku poliisi sijja munenya nnyo mukyala munnange obusungu buli omu bumukozesa bibye ate buba buli omu limukozesa bingi nze nyina omukyala yajja ewange ng'ebbuba lyamweyokesezza enviiri yakwata akabiri n'akuma enviiri ze ne zaata nebamukwata butaasi nebamundeetera nga bagamba agudde eddalu nenze ngenda okwogera naye nga tagudde eddalu mugongo buba kaakati naye ate mukyala munange kyeyakola kya busiru kubanga bwenjokya omuzigo ne bwe gaba maka tebirina ebikwataganira na Shakira oli gwe yadde ayogera naye naye tebirina ebimulumiza ate bwe nnayokya emifaliso okwengenda okwebaka abaana bange ye ajja kulumba eri agenda akole ki mba nsigadde siina wenkoze eki tokibaze mba sibaze era siina wenkola ki wenfuniramu kubanga kirizagano omusajja yenna eyayenze aba ne option nyingi ez'okwekola obusolosolo akuba omugongo aba akooye aba n'ebizibu bye naye abakyala okuba ekintu ekimu kitulema okuteekamu obugumiikiriza gwe sirika omusajja oyo muweemu akadde ayinza okuba kuolo yali ku ohito someone was on muweemu akadde owulira akadde abasajja bantu agenda n'akajjanja gyagenze ng'ayokya nnyo akajjanja ebbugumole ne likoma eyo naga waayo kanzire wa maama naja ate guno omusege gwe nafunye sigusobole nagudde ku muswaswangule nyina omwami ambanyumiza kasitole kano muvubuka alina omukazi balina omwana omu n'ajja afuna omuwala nangamba Hajjat nyina mukazi wange mbadde kale mwagala naye si nnyo nnyo naye nafunye omuwala mwagala opangisiza nyumba ya mitwalo ako konze newaka gy'osula opangisa mbwanga tokibaza abakazi babiri obapangiza omulundi gwona nze simanyi nze ono omukazi anjagala nnyo akamula akatunda boda nekaleeta ku mulimo yampa ensonga abasajja muyina ensonga ezibendesa zitalina makulu nga ngumu yaŋŋamba togamba nti za kisiru ziba ngumu wuliriza namubuuza ekibuuzo kimu waka ovaayo ssaawa meka nti 12 ez'okumakya owulira kati omuzakazi olwa nakuwati akatunda nga wagenze ku 12 kati ono abe muyiiye akaweereze nga munne werese kasanvu oba gumu kitundu ateekeko boda ereeta okitegedde naye ye ono alina kyayagala abakazi abalina kye baagala akola ekiso ayinza nozikuula ewajjo nazeeta nakola ki nazikuteekamu kubanga gwe aba akulabye ng'alina waakutadde engamba mukazi asindika boda nendeetera katunda nga kuliko ekyenkya kamonde ggi ewaka yavudde 12 naye oli omukazi byatakola konze oli omusajja oli omukazi amanyina okungulira essaati nensanga we essaati nga 5 okitegedde joera wageyo bamukolera nemubuuza mukazi waakola nti takola omulekera ssente mmeka muwagu mu kitundu olusi gumu 2 bino bintu byayogera bya ddala nemubuuza kakati oyagala akatunda kakamule kuki n'akamonda abiweereza olinga abiweereza yazijjawa nga saazimuwala nemubuuza oli muwala akola onaakola wa nti takola alyoka agulira essaati nti tewali oli tafaayo oli yakola ki yafaayo kino ekigambo njagala kikugamba tewannayita nnaku nnya ng'ali wange muddira atudde bapa swaswangule gwa oli yanoba dda wera abiganye owewaka asulayo tadda muvuma engoye azisombye naye abasajja abayenda ne musula gye muyenze ekyo kibi ate abakazi kyembagamba beerwane obwenzi twabukyusizza oyenda ku makya manya nti kera ku makya olimba ogambe nti mami nina gyenkeera saawa 10 oba saawa 10 nina gyendaga nina okusanga ssente kati fuluma ku makya mukerereko ewooyo gy'oyenda then okomewo ogende bugenzi nga mwafunye obukodyo ye kakodyo akapya era omusajja bagamba nti alina akalimo k'okumakya ennyo beera mukakkamu era abakaba kalimo munnaye abasajja mulina obulimo bwa nvumirira nnyo omusajja ayenda n'asulayo omusajja we yasulayo omwana muwala ng'akwata mwana we ng'asika mu maaso out of experience nga yeetambulira akati ennaku zino yaŋŋambye Hajjat nkoze ntya okuzza mukazi wange
kubanga yanvumye nangamba musiru gwe siriddako nze lwaki omuwala byankola alina abasajja nga 7 omuwala oli ayagala nnyo sente asaba sente nanaliwakumbuulira nga tabiraba ne mugabo wagamba tofaayo kasaanyirira nangamba eri grade nene sikyagisobola ngera nakugwa tuba out buli budde okyegera kati yatuula wansi n'abalansi nga nakubaganya ng'alaba takola ki yalinnye engoma nnene takola ki tagisobola givuza kati atandise okunoonyako omunaku we gye baava nga n'oli takyakola ki naye yafuna obulamu obulala takyayagala yakkuta amanya abakazi kyamujolonga nnyo abakazi tukkuta ate omukazi nga yakukkuse kyova olambaga nti omusajja oba ozannya katemba ne firimu naye kenga shuwa nti oli firimu 6 firimu oja omukazi ne bw'anaaba mu mukwano gwo nga kyaliwo nga bwenkyogedde akantu bwe kati kajja kuyiwa atule wansi akasengejje okuva mu mwaka gwe yakufunirako nga byonna bye wamugamba mwegyo emyaka bya bulimba era nebyoddako mugamba byonna buli babulimba wallahi ate nkubuulira omusajja akola ekintu kimu n'omugamba ate luli waŋŋamba bwoti noga nanti tekyali bwe kityo nnaku wallahi oba omaze okumanya nti no buli kimu kye waŋŋamba kyabulimba ate bodde emabega oti n'obisengejja byonna nga temuli kituufu na kitya ajja kukukyawa ave mu kukukyawa ayongera akukyawe newolinnya akyawewo otuke n'ogamba yoona abadde mukwano gwange kubanga ffe bwe tukyawa ate omukazi omubi omukazi vika so okukyayira mu nnyumba yo okitegedde ekintu ekyo nga waali naye nga akukyaye akutuna nakujja ku mutwe bwati nga tasa kuyombesa nemmere n'agikuwa nga afukamye bulungi nnyo naye nga yakukyawa n'engolola n'oggola naye nga nakukyawa nga n'otuka n'okwegomba kamwenyumwenyu kali ke ndateekangako ngoyinza n'okunyumiza negala naye nga nakukyawa oyo gwe bayita omukazi ntunulawo nti neŋŋamba ndagewa abaana bange ndagewa tukoze kino ndagewa amaaso g'abantu nagagamba ntya ngende senga wange yampayo namugamba ki mama wange batata wange namugamba nnobye lwaki okitegera n'olaba nga siina nsonga ze nsobola kuwaayo ensonga ze ngenda okuwaayo ezo ajjaga ezo zigumire za bulijjo kakati nenjijja nkukyawa kati okumanya omukazi akukyawa nkukyawa n'ozaala n'abaana bebbali n'obaleeta nembalabirira nembawa emmere ne balya nga sibamanyi namannya ozaala abaana oba 7 ebbali n'obaleeta mbwonjooga nembalabirira ne banaaba ne balya ne banywa awulira nga sibamanyi mannya ate erinnya ly'omwana wo mba ndyagazaaki nze muzaala ali anywe ng'abaana abala kuba mwana naye simanyi linnya lye sijja muyita kuba sigenda mutuma nnyina abanga abasajja tunoonya bwenkanya ku nsonga eyo omukazi bw'onyiiga bwotyo tambula oveewo leka abalala bendabira ebbali bajje bateekire ebigambo bino wammanga owulira nyiize sikuvumye anti kinkosa kitandika okunto kyalinga sikusosedde omanyi gwe omuntu okwesiriikirira sisirika okubulwa akasimayiro ako okulikayo se kenakwanirako Hajjati kenawangalirako naye kakati sikyalina kyensobola kwogera buli kimu kyonna wakimmenya okitegedde walibadde ati si oteekawo akatini nkomyewo nkooye kale nyenze nkoze kulikayo kimala naye bwomanyi kulikayo gispicing omukazi ye muntu akukyawa nga takukyaye nti ajja kukuvuma wabula akola bwati obukyayi buno obulaba viki waliwo okukyawa okwenjawulo munakukyawa n'asiba n'agenda owulira kati naye waliwo okukyawa kuno okubi kwegamba atunanga byanobamu temuli wabula n'akwetikkula kati kankula ekintu ekisinga obubi ye muntu okwetikkula mu mutima gwe neyeewewula n'awewuka n'agabwe siva ku mulungi nfa mpoza nakuwumuza ku ttaka okitegedde ekintu ekyo kibi ajja kusigala akola buli kye yali akola naye nga akwetikkudde lwaki okutikkula kwakutikkudde okulaba ti ne bw'ova n'ogenda mbalala mutima tajja kulumwa tajja nakuba kusimu nti otuuse otya yakwetikkula okitegedde n'embalala gw'olagamu tajja mukkiriza nti gwokoze ki agamba osanga mbalala yagenze ku kiri ate oba lulya nnimba ali Masindi ali Kibuye yeebase ne bamuyitako emirundi 5 owulira bulungi nnyo mbalala gwanakkiriza akwetikkule
nga ne bwoba oli mu kufulumya ssente ng'omwana mulwadde alaba ofulumya miliyoni nga yalina gy'atuulidde tajja jjijja gamba migugu gyagimalirize yakukola ki naye kusonga luli mwalumirwanga wamu naga bannange sente nga zifuluma nnyo tukoze tutya naye awo aba yatuuka mu sseeri okkwetikkula waliwo ekintu ekinnumya omutwe abaana bano abagenda okuba ebyeyo abasinga basingle mothers mwana omu mwana babiri baana basatu batwala obuvunaanyizibwa obukola akasente ako ne balabirira abaana baabwe bano naye nga buli omu omugamba taata w'omwana oba taata w'abaana tatwala ku buvunaanyizibwa obwo akugamba vikindeka Kamwe kisajja vikindeka emboozi yange ndeka nsaba tuginyumye nga yamwetikkula why lwaki percentage ennene yonna egenze ezadde anti kaakati omwana muwala oyo omulaba agatta bye muyiseemu byomukoze byomulimba ze nfuna abawala naggamba omusajja njija ku buliri nanteeka wansi n'aleeta oli n'amussa ku buliri mu nyumba emu bweti ekyo sikiwagira anti sekiwooma kyali kiwoomedde ani tekimpoomedde n'akoma nagamba vaako gwe kasasiro gwebake wali nina neiba wange lumu nyina gwe bandoopedde ali awo omuntu yamuŋŋambye naŋŋamba oba oli omwana omuwala ajja tyoyinza muyamba otya tali wala alina nansa naawe mbubbaawo amuggalira mu nnyumba mu kikomera yateekawo zikamera mulimu balamu be bamutulugunya ali lubuto asula ku seminti omuwala bamujja lwanda eyo asula ku seminti bingi nnyo bye bamuŋŋambyeko naye n'amusanga ng'afulumye ku geeti amuba egibulo mutta bw'aleeta omukazi ateeka ku buli kugamba ng'oli byonna akola kugamba amutocharinga ate tayagala agende tayagala mufiirwa yabafumbira afumba ofumbye biki bino ddala abuuke okitegedde sijja muwasa naye tujja mulabirira kati ebintu ebyo ava Rwanda nalemere nanoonyereza engeri gyensi omufunamu yakoze eki abaana kati ate eyo tocha oyo omusajja yeetaagasibwa anti kyendi mu kugamba eyo tocha kakati nkugamba ebigambo bino omusajja abaana abo balaba betuyita bakadama abakazi battu omusajja amuyisa mu bingi ebyo byonna byegambye babiyitamu nze bankubira essimu nagamba Hajjat musajja atuuka okukola kino musajja atuuka okukola kino nga byayiseemu biki buli kati atuuka ekiseera ne yeetikkula omusajja naawewuka mu mutima kati kambabuulira ekintu kino omwana oyo apanga ebigenda ebweru n'afuna paasipooti n'afuna buli kimu omusajja oli singa bamukwano gwayinza obutamugambako waliwo abaŋŋamba nti nze omusajja namukubira ndi ku airport ne mugamba abaana bange mbalesebwa maama lwaki akikola ngenze bweru omusajja aba atandika okwogera omuwala n'ajjako esi aba akukoze eki aba akwetikkudde aba yakukoowa kitegeeza agenda kukola akomewo mungu amusaasire akuze omwana we omulala yavuga nze nnyina abakazi bemmanyi nga yeesonyiwa omusajja n'amwerabira n'omwerabira nti yebba omukazi asobola okwesonyiwa n'akwerabira n'okwerabira n'akusanga n'akwegana mpozi oyo nali muzaddemu takyakujjukira bye wamukola yakusiimuula n'afuna ne wali n'akuutiza n'akwerabira okusinzira bweba yali ttatu yasala lususu n'akasuka omuntu akola ekintu viki ate naddala omuntu gwe basinga okwesiimuulako kambabuulire abantu mwenna abaliyo nga mundaba omukazi buli gy'alikoma okukwagala n'omutima gwo gwonna gy'alikoma okukyawa n'akuwa obwesigwa kubanga ffe abakazi bwe tusuubiza tutuukiriza bwe nkwagala mba nkwagadde bitali bya kiyaye singa mba siri mu bya kiyaye nkugamba amazima gonna agasemba sirina kye nsobola kukukulira nga nkwagala nkola buli kimu ekiraga nti wendi amaka gange okukola ki okubaawo kati bwe nzija n'enzuula nti nze mbadde mbikula peegi eno ng'ate gwe wabikuladde empapula nga nnya mu maaso oli bulala nkukyawa nendabira ddala nga oli wankwe toli munnange oli mu binnyonnyonnyo olina mutemu asobola n'okunzita nga totegedde kubanga kati walinga ekintu okulaba viki singa ndeeta muganda wange ewaka muganda n'abeerawo n'okera ku makya n'omwagala n'omufunisa olubuto n'omuwala nannimba agundi yalumufunisa biki nentuuka okukimanya ng'omwana oyo ali mu myaka 8 nga wa muganda wange naye nga yamuzaala mu bba wange ng'ekintu ekyo wakikola nsuubira ki kati bw'otuula mu maaso gange oŋŋamba ki saamanya kakati gyebaleko habebi hani mama gundi
Kati yansobakaawe wali ogenze kati wulira kati wentandika nga nzukira awusigala yanoba abakunaabya omukazi nga biwedde buli kimu n'akusangula bw'aba akusiimudde n'akujja ne mu trash n'agikiliininga nga takyakulabamu naye olw'okuba tajja kuwulaga kifaananyi kibi eri abantu ajja kutuula fumba ate nno mwe abasajja eyo gye muyita emirembe kubanga musajja aga mukazi ambuuza atya gyenva mukazi ambuuza atya oli ne baani atakubuuza gy'ova naye yeeraliikiriza tayagala bwe ziwera munaana n'okuba essimu n'omugamba leero oluddewa ekyo kimunyiiza omubuuza ng'ali mu basajja banne gy'akola ki ate ekyo si kirungi okumbuuliza mbannange ku ssimu ate mu banno ku ssimu tombuuza nteeraako meseji lwaki ombuuza ku ssimu gyendi kati ebyo ndi muntu ojja mukulu tuuka obimiisinge singa bambuuza gyendi singa bambuuza gye nalaze wali watya nga tekikyasobola nga tebakyasobola kukola ki bakulindira awe kulikayo ojja ne bakuggulira ne bakukulisa nayo ate nno omukazi okimanya akukoowa nga n'ensonga ze mu kisenge azikola bulungi nnyo nga bwemukwata kajjula kanya kuwulira beeringi nga tekyakkiriranga luli oluusi neesigala ng'ekkirira kugambye buli kimu kikolebwa n'akimaliza na bulungi naye talina kyakkola atuukiriza ki mulimo gwa bufumbo munnange ate olwonakola naye nga yakumala kyova olaba kuga omukazi wabaana anoba bano boolaba noba tanoba ku lunaku olwo mbu yanyiize nnyo aba yanoba dda anoba emyaka ng'eki ate abakazi b'ennaku zino si basiru ng'abedda bakwatanga akagugu n'akazi ewa nnyina n'ekitaawe agenda onoba ng'alina pulaani bw'eŋŋamba nti nnoba ŋŋamba kati mu myaka 5 gino kankoleremu kino bwe bakalina yange kangizimbe ggwe anoba alina kyazzaako towali tavaawo ng'agenda beeraawo kireresi agamba kati nnobe yokuba yanyiiziza yazadde ati siya ndi musiru awo aba ajja kugonda akufukamire n'akaleva akakweye naye nga yakola ki akufunemu kyayagala era abakazi ennaku zino bw'aba anoba omusanga ng'ate wamaanyi nnyo n'okusinga ku musajja kubanga amala okusoma kalakita zo n'amanya muntu kigwayina n'amanya ssaawa yonna weefuula olaba ku myaka gye mumaze omwefuulidde mukasembewo n'okola kino n'akugjamu obwesige n'abukola ki kaakati ate gwe bw'olaba akusonyiye nga mugenda mu maaso ga mukazi wange yakoze eki yansonyi ate mu kukusonyiwa okomanyi kyokola ogamba kamuweyo nakino olaba bino yabirese wali wazza bibye kuba naye ye ate awo watandikidde okukutegera mu myaka 2 gye mumaze kati olwakutegedde nti viki gwe nafumbirwayo muli wankwe mubi nnyo bulijjo bw'ati kati omubi wange ono muyiyiza ntya okumugjamu ekirungi kati ng'afuna kyayagala nga moving on takugamba nanga munnange nze kanzire wali nawe beera wali mu bulungi nga takuvumye ye mukazi anobesa amagezi naye nze siwagira bakazi kunoba nina mukwano gwange noti mukwano gwange yali neighbor wange gye nava neighbor yaleeta mujja wa mukazi we mmuzigo emyezi agi ng'omukazi tamanyi nti asula na mujja we nga yamugamba muganda we kyokka nga omusajja amanyi okutambulamu olw'eggulo ne sisita we mbu kumbe bwe batambulamu bagenda kusisitalika ebyo bingi nnyo obwolumu omukazi n'abaako gy'alaga ogenda agyolaza itisooke nze wendi ne sisita kumbe wano emipiira ginywa omukazi mu myezi 3 n'afuna olubuto omukazi bwe yafuna olubuto kati ate naye n'ayagala ateekinge obuyinza obw'amaka anti kiri bwe kiti tekyatondera bakazi n'abakazi kubeera mu nnyumba n'ako akaseera oli omukazi gwe baleetawo yali mugumiikiriza kuba omukazi yenna ne waba mukoze waka kasamala okwebaka n'ebbaawo avaayo n'alaga obuyinza ne bw'abanga omukozesa bbaawo lwali mwambula empale n'agissa wali obuyinza buwedde otokyabulaga bakulengezza olwo bati kubanga alabye nga muli ewantu watya mulya ku sowaani etya tolina kyomugamba ate aba n'awagira nti wanaakugamba eddoboozi eddene eriva omanye eddoboozi eriva mu baami baffe litiisa abantu awamu tukozesa abantu nze nyina bizinesi osokozesaayo omuwala n'akulemera n'ogamba haji n'omugamba muwala oli naakola bino ye n'agamba nja kugendayo ate nayogera naye naakola ki n'atereera kati gwe ne bw'oyogera oli aba takyakulewa oledde obuwagizi bukola ki
oli bawo already ne bwana agenda omuganja gweno Tereza madamu ajja kubuuka ajja kugwamu kale olobitandika okufuuka ebya kakati atandika omuwala ogamba bw'oba tompadde kino nja kukola bwe nti ammanye tammanyiira ate totandika kunfugako ekyo kikazi kyo ate teri musajja mubi akyasinza obubi basajja mwe muli eyo nga musajja Vicky tokikolanga kuganza muntu akubadde kumpi ashagede kituluma fa abakazi ne tubula n'okwetta lwaki omuntu ono gwolesa mmanyi nyamanyi n'akagereka nga akakyama wallahi amanyi nti olumu sisenya olusi yayingira ne mu kisenge kyange amanyi nti njala bikyamye njala bubi ndi kikyafu amanyi ensobi zange bunafu bwange we buli kati omuntu oyo ogenza omumuleeta mu andaba obunafu bwange we buli anga ajja kyakulwanyisa gye ndi olw'ensonga oba yajja tyakyogera kulabira ddala obulumi bumufuluma bulumi omanyi lwaki Vicky omuntu oyo bwagenda okujja ajja agamba obunafu bwono buli wano kati ye akozesa weakness yo okugifuula strength agamba kati wabanga tamanyi kwala kisenge nze kankitereze omuyaya abugwemu bwaba akola bwati kankole bwenti bijisi tamanyi bikola nze kambikole bulungi okitegede aba akwenya abasajja singa bamanye ekyo ekintu tebali kikoza ate nga bangi kyebakolera ki kyali badde kirungi ajja ati okuleeta housemaid mu muzigo nga muli mu mizigo ne muba n'omukozi kiri bwe kiti abantu abaleeta abakozi ebiseera ebisinga bulungi tekuba kweyagalira kinyinza okuba nina omulimu gwange gyenkola naawe olina gyokola mu mbeera mu process eno tufunamu omwana ku mulimo gyenkola tebanzikiriza mwana oba mba bize nnyo ensonga ezitanzikiriza kuba naki nga mu mbeera yonna tulina okunyigiza tuleeta omukozi alabirira omwana ffena tugende tukole ki tunoonye mbeera bannaye yatutuusa ku ekyo tewali muzadde awulya bulungi ng'aleka omwana ow'omwezi ogumwe waka amulekera omukozi amuwere mu nnywa tetali njoze amusiibye mu pampa ya musulo kuba ebibaawo byonna tokola ki tobimanya naye kuba kuvumiriya n'ogamba ate nnakola ki bwe naatuula wano obusobozi omusajja tajja sobola kukola bwenkanya nyina kuleeta naye n'aleeta nesobola okukola ki okugenda mu maaso kyekikulesa omwana w'omuki omuto naye maama yenna ng'alina obusobozi asooka n'atuula n'alabirira ki omwana y'ensonga laki tuleeta omukozi bamu tebabaleeta kwejalabya ntudde awo ate kandeeta omukozi kakati abasajja beeyambisa eno ensonga tayala buliri manya teyasiimudde bulungi nnyumba omukozi byonna yabikola ki yabimala naye ku mulimu ntuuka ssaawa 12 banjagala emu ezo zezivaako kanaaluzaala ngenze kusiimuula ddi anti kakati olese embuliri nze oluusi omulimu gwange ngenda kati nkole ki kyusa omulimu waliwo buli omu kati abantu abamu basomerera emirimu gyabwe nga yasomerera omulimu gwe kakati agusuulewo agende aleke ogwamuwa emitwalo 5 agende ku gwa 3 lwaki tetubeeramu n'akantu ako n'ogamba anti kati abakazi obuzibu we businga okubeera kasita mutandika okukola muba temukyasobola kubalansinga mirimu n'amaka either amaka gafa oba omulimo ne gufa anti kakati kuba okubojjerera ebibiri oluusi olemwa abasajja kasita mwakkiriza omwenkanonkano buli kimu tulina okukigumira omwenkanonkano ogumanyi si kugamba nti oyambale empale n'omusajja ayambale empale nedda si kyekyo kyentegeeza abali eyo financials ku nsonga ya wano nti nja kwesanga nga musala gw'ofuna tegumala ng'ate nfuna kubanga kye tulina okukola kati nga tulina okugatta awamu tubeere nga tusobola okukola ki okugusa ensonga kati bw'okkiriza ekyo na buli mbeera ezzeewo ekola ki omuntu ono naye muntu nga bw'okola n'okomawo ng'okooye nange bwe nkola ki ate nga nze nkomawo nga nyina okuzannya paati yange kubanga ndi maama okitegedde kitegeeza ebintu ebimu sijja bituukiriza bijja kunsobako anti awo ono omusajja womuweera gaapu either ku mukozi oba okubaako naye gy'amalira obudde kati awo ekituufu ky'obutuufu abasajja nze weŋŋambye temumanyi kye mwagala tukirina ate kiki nakoze zenkoze nzireese zituyambye oba school fees fena tusasudde ennyumba tebagibanyiza nina kye misinga kiri kati guma kati ndabirira kakeya kali uliriza kokyagabanya waka wange n'omulimu kati ndabirira wobere omusajja yemalirira omukazi afulumyeko n'ayiya ku kikumi kye okuddamu omufugo mugamba yimirira nkulabire naye nze mbagamba kizibu uliriza nkyalemera kweri ensonga nti ne bw'onaaba okola ng'oleka tosiimudde ennyumba omukozi n'agisiimuula ng'omusajja wafuna mukwano gwo era amanyi kye mwagala
ayagala enkulaakulana n'okubaako we mutuuka ojja kubeera naye n'emyaka 10 oyo gwe wafuna nga si mukwano gwo ng'era musajja bano basajja kubula era ajja kugenda era ajja kulekawo waliwo abantu wetufumbirwa nga basajja kubula wali kirese basajja kubula guno waliwo musajja gwofumbira nga basajja kubula n'abasajja twalinye ebbeeyi temwali n'abakazi baji abakazi mulira buli naku ate mwe mungera ku kabbeeyi mwe mutyo bwe mwewaana jowera omutima gumuli kukaana mulengere nyabo first come here Joel is not naye nga anti first come and see this guy kati ekibaleetera okulowooza bwe nze ngamba nti ekireetera okulowooza bwe kityo mbwe abasajja mwalinnye ebbeeyi n'abasajja nabo n'abakazi balinnye ebbeeyi ate ekireetedde ekyo omukazi gwe weerinyisa ebbeeyi gy'oyaga kyogamba wano tewali bakazi ba bbeeyi abakazi okimanyi waliwo omukazi Vicky ow'ebbeeyi gwe weegoma n'okutuula waali bwoti nga tokisobola abo be batona nti ate dda ekyabanga okumpi ku buli mukazi gw'olabanga wakitiibwa wa bbeeyi yadde mwavu naye nga wa bbeeyi anti mwe muleetedde okujolongola abaana baffe ne mubamalamu ebbeeyi ate kati mwe abakazi mwe abaana bammwe be muzadde batweteze ennyo ffe abakuze emyaka ne baleeta ate okusuula ekitiibwa kyammwe ekitiibwa ky'abanyaabwe anti omanyi lwaki kyekyo kindage nti batomedde bali babasajja kubula babakoze ebintu bingi kyensonga lwaki ajja alemere ku bba wange Aisha agamba ye Aisha atudde bulungi ne bbaawe osanga nange ogenda okugusa ogwo Joero osanga nange omusajja ono we naamufuna engeri gy'alabiriramu oli he is ever looking at you. We don't know why. Okitegeera oluzungu tamunno ajja kukola ki ajja kuba nange asobola okunkolera oba oli awo bye yakolera oli bw'atyo bw'ajja ng'akola ki ng'amanyi munnaayo naye nga as we round up this naganya oluzungu anti awo ensonga z'omuhabbati nzibu Hajjat nzibu tosobola kunnyonnyola laavu n'ogimalayo naye ekimu ku bisinga okubeera ebyamakulu amaka we gaba gasasika wabaawo ensobisobi ezisobola okuzibwa amaka ago ne gatasasika omuntu singa omusajja asensinga nti amaka gange nga ndabanga agasasika ayina kukola ki okulaba ng'aziba ebituli ebyo omukazi n'atasangula linnya lye wali nga bwe twogedde n'asigazaawo akatiibwa k'obusajja n'akamukwano gwange akabadde kali kuluzingibwa mu mukyalo ayinza kikola atya omusajja kintu kino n'alirowoozezza oba n'alibadde nkyogera kuba nze mmanyi era nze nazzemu nega nti singa nali musajja n'alikuumya amaka mpaka kufa kubanga mmanyi abakyala kyebakola ki kyebaagala ekireetera okwonoona amaka gaffe kimu abasajja akantu k'okwegulumiza kaleeta nnyo obuki obuzibu buli bwe weegulumiza weekanga nga munno bw'ayitiriza okumanya nti weegulumiza nnyo ng'oli waggulu w'amateeka togambwako atuuka ekyo n'akikola ki n'akikoowa so wakati w'abantu ababiri abafumba basalawo okubeera nabo n'obeerawo okweguyaŋŋana okitegedde tewabaawo nti oli yasinga oba nze akola ki bw'obanga mu butuufu bw'obutuufu amaka go gaagala gayimirire era ng'okyagaagalawo ng'ensonga ereeso embiranye olaba ng'oluusi eyinza okuba ng'eva ku ggwe oba kubanga ebiseera ebisinga ekimalawo amaka abantu bagamba bwavu naye obwavu tebumalawo mu maka abantu bafumbirwa n'abasajja nga tebayina ne bakulaakulana ne bamaani bakola ki ne bafuna ensonga enkulu erimu bwenzi bw'ogyetolola bwete erimu ki nalabye message nakoze kiza ensonga ezikola ki bw'omala tutuula wansi n'omanya nti omukazi ono yategedde gundi era y'ensonga eri mu ddiro yetukola ki yetutabula kakkana tuula wansi fumiitiriza kola kibayita okufumiitiriza weebuulirire weekubemu tooki otunule ono gwenvudde naye emyaka 2 nono gwe nafunye ow'omwaka mu butuufu ono ansingidde ono ndi mwenkanya byonna nga biri muki oleme kupapa na kuyaayaana nagenda na byansi byolabye wallahi teri mukazi agenda kukola bituufu byokka kumala myaka 5 tekisoboka kuba bwe tuzaala bulamu tubugabanyiza ku baana tubugabanyiza kuki newesanga akaali kakeya k'omu
kafuusa akabangi ne stress zonna baana babagobye biki byonna nawe bikola ki bikutabula n'omusajja nza n'otuuka nga tokyamulaba gwe yaddukanga n'omuwahaga kulikayo ninga watuuka bwati nga okomyewo nga tomukola olina byokola ki byolowooza ng'omuntu tuula wansi tuula n'omuntu wo omugaye mama gundi wange siganye nayagala gundi era twazaala n'omwana era wamutegedde sikyalina kyakkola ki kyakkola sisigenda mutta akole ki aveewo naye nsaba tutuule ku mmeeza tufuuke omuntu omu nga bwe twali tulabe buno obuntu tubumaze tutya okitegedde wallahi mujja gonjoola ensonga atwale ekyo ky'omuwadde ne nagundi n'obwonaaba omujje mu maaso go wamulabira n'omujja wano n'omutwala ekireka omukweka eyo n'oba ng'ozannya firimu yo nga bw'olina ogizannya oyinza oggiwangula n'omuzaalamu n'abaana bameka ng'ate ono yakkiriza kye wakola ki ekireeta obuzibu ajja kubeerawo gw'omuwa emmere gw'omupangisiza akkwatako namuwasiza gwe oba mu byabeere leredde n'omuwanyisiganya ebiki ebigambo atuuka n'agamba owaayi oli olaba akyasobola okunnyanukusiza ebyo ebigambo n'anvumisa nga oli baye tebasaba binga kyeka matabuta kamulekera amaki abakazi balina obwongo obunafu amaka go gagenzo sasika oluusi nakiri ekikonoonera amaka tekijja kubeera nawe bw'okimanya abakazi abo balaba bw'amala okwonoonera amaka naye tabeerawo atandika okugamba era mukazi oyo yakulema kisajja gwe olina empisa embi olwo otandisa oleeta oli byamanyi kuba oli yabamanyi obuzeebwo bwonna kalobera nga mutegedde lwaki mukazi oyo yakuleka kisajja gwe bwenzi bwe bukujjudde olwo naye anyiza ofunye yaliwa ogenda okukomekereza nga otabala abatabaale oli awo tolina wookoze eki ate nga mu butuufu bw'obutuufu ekitiibwa ky'omukyalo oba omwami makaage nawa waafuluma na kitiibwa kye gw'okimanye ensangi omuntu n'ebitibwa wadde bano abalonda baminisita baani basinziira mu fumbo ayimiridde atya oba tolina ani akuwa ogenda kukulembera baani nga neewo waakulema okukulembera okitegedde kegiba emirimu oba olemereddwa omuntu yenna tuula wansi oyogende abakyala balimbwalimbwa ate abakyala bawuliriza kyangu kya musajja kubeera sina kyangu kyabwenkanya omusajja okubaayo munaaye n'akantu kabojjerera nga mufumbo alina omukwano omujjuvu ewaka oba si kyabwenkanya ekyokwagala kya mu mutima Viki sisobola kugamba ng'oli bba wange ekyo haraamu lwetannaba nazaalibwa gamba ti bba wange kenda obojjerere oyitiridde obutabojjerera tekisoboka naye aba akweyagaliza tayagala okola ki kubanga amanyi bw'onoogenda oyinza obutadda ekitegedde ekyo kiri kyoli ku mutima gwo gw'okubojjerera ebintu byo nga bw'obyagala naye obojjeredde otya era okomyewa bojjerera ate okuuma obwesigwa leka kubojjerera ate gwe yagenza okubojjerera ate babojjerere gwe manyi mubojjerera ate ne babojjerera mmwe ogenda ottega nga baakutegerayo dda n'ekirala omusajja yenna ng'oli eyo obojjeredde ozadde omwana oli amukukasukidde omuleeseeka kitegedde mukazi amukkiriza muteeseze namuzaala muleeseeka kale teeka awalabiridde oyongedde ow'okubiri ozoolera ofukamidde onnyonnyodde era bamukukiriza tuula wansi ofumiitirize munno gw'osombera nnyoko sengaawe okitegeera oddemu ak'obuntu omukazi oli ayinza okukuleka naye nga kikola ki kimuluma kimunyiiza abasajja balekerawo Viki okukozesa obuyinza obususse ewaka si kirungi wulirizangako tuula owulirize munno muwe ku wiini naye omuwe ku budde akole ki akuwulirize fe abakazi buli bw'otuuka okuba nga oweddemu essuubi erisobola okugamba nti bba wange bwe tutuula mubuulira n'awulira buli kimu kiba okiruuzinze bw'obanga tokyasobola kukwata bbaawo gwe wali omanyi Viki owedda mu myaka 5 gwe ntuuza ne naye jangu n'ompuliriza ne ntuuka okubanga wega nti tuula n'oŋŋamba ki okitegedde ndabira ddala nga sikyalinawo kyenkola ki kyennyina mu butuufu bw'obutuufu mba sikyalinawo kyennyina oba ogenze era nkutya ne ngamba agenze yono wange nga ndaba oseebenge kati nzajja tyafaama mba nafuddewo dda lwakuba naye nze mu nsonga z'okufa ebintu ebyo mbyogerawe nti nze bannaye gyebiri kati baliwo bagamba twandyagadde tulabe amaka gajja tigatambula gajja lululeeta ku haji amaka gange Viki si kwewaana
ni Allah wange asobola okiraba alhamdulillah emyaka 2 jenga kuumidde gali bwe gati motivational speaker endi mukaba ezo issues zenjogedde ewange tezinnatuukayo naye atomanyi n'ensonga kitesobola kutuukayo nze kabifumba nze kabikyusa nze kabijjula ate nze abaakaaba era temunsuubira olunaku n'olumu okulaba kamera ng'etunudde mu Hajjat ne Haji nga mbu yakaabye mbwaji yamukyaye nze Haji niwaba agenda kufuka ngamba nkubuulira tija na muyayugo gukumanyule newaba agenda fuka ali ayimba akayimba myaka 2 akyangamba nti ngenze kukola ngenzeko kumanya kutuba tukyalira abaana ku ssomero tuba tewali ndi wano naye teyeraliikira era mmanyi we namulese oba ali ku mirimo era ajja kudda mu budde ezo jebaleko Haji webale kumana kusomesa gwanga eyabuulirira Haji yamubuulirira naye ani mawulire mune yasembayo okuwaana bba ng'ekyamutuukako kinyeenya maji abo be bamanyi nze wamma gwe mukyala ali eyo owulira ng'oyagala okubeera n'emirembe mu mutima nga nze ondabe bwe nfaanana ku myaka gye nnyina akwekwate neekwate era neebuuzeeko nze kamala byonna ate nekira tokkiriza banaye bakyalamu tetukkiriza kuluuzinga maka gaffe lwa bukazi obwo buzze mbu bunamba 2 mbu kasaidi dish tokikola fumba mpaka kuwulira bubi fumba okawulize bubi ate kola akakodyo konna ng'omusajja ssaawa nyaze yagamba zaakomawo tasula bweru namba 2 tayoza ku lugoye lwe mukeere basajja abenda anti owulira kumakia anti wulira Viki kankubule kino tosobola kubanga akomawo ssaawa 4 alya wange ekyeggulu asula wange tasulangako wuwo toyozanga ku sati tomanyi na bwewunya tomanyi na kinaabiro wanaabira n'oŋŋamba mu omusajja wo asigala wange olw'ensonga ojja tuuka obikoowo galina ekino ekisajja tekirisulako wano siryoza ku saati kati nno neewaabwe w'omusajja tomukkiriza kulinnyayo bw'eba mbaga talina kulinnyayo gwe olinnyayo gwe kakulu tokulirwa gwe abalina okukola ki okulira gw'olina bbeera eyo ndabe bwana agafuma tasobola kufumba obimukoma waliwo abasajja abawangala n'obukyalo obwo obwebbali emyaka 10 takazaalamu bajasi binkutte anti n'aka kakyala era ogenda okukatunuulira nga nako era kasaana kukolebwa ebyo wazze kuba bukyala bwebbali kubanga Viki simanyi kubanga nze ndi mukyala ntegeera naye banga tebandaga myaka 10 sivaayo tebasulangako wange soozanga ku lugoye ewaaba omusajja sirinya waliwo nno ne katagole waliwo n'ekiti kino Hajjat omukyala nga yafumbirwa n'omusajja gyali mu ffumbo naye ng'abantu abo baali beemanyi emabega kati bafunayo time Hajjat n'avaako ewa Haji ne Haji naye n'avaako ewa Hajjat ne basisinka ne babeera nga buli omu afumba mmali 2 mu lugezi emyaka ago ekisoboka ekireeta ekyo ogenda Haji alina abaana mu bamunne n'ono alina abaana mu bamunne naye mu bibala bubi tebisoboka ebyo mbivumirira era Hajjat agenda gamba naatera okufa kale tuli ku Viki exclusive tweyanziza nnyo mwena abagenda maaso n'okuba nga ate mutugoberera Hajjat Aisha Kaloddo abantu bayagadde engeri gy'analyzingamu ensonga abantu bayagadde amagezi gobawa n'ebirala ebikirako ebyo tujja kwongera okuba nga tumubabongera Oluganda lwe lutuufu tumubabongera n'oluzungu nayo lukulema kati oba ogwawa ndi munyarwanda simanyi Luganda simanyi luzungu akuna luswahili kirika tugenderaawo kanvugutiraawo kakati abasinga mbawo omukisa abalina ebizibu byabwe ne bakulumba direct mulimu ajja enamba y'essimu ate ne bagwira yange nasooka mpa voice note ya dakiika 10 alinga ayogera ne Hajjat kakati Viki nafumba nanoba atasooka Viki nkulamusizza tateekako nnyabo basebo nasooka owuliriza ebizibu kakati Hajjat tindiza dakiika 10 nonga esi yange wayagala muntu mulala obadde oyina bibuulira Hajjat abantu bawe enambayo abantu bawulirira gwe bizibu byo sinze era nange musooke mundeke nange nkyalina abakyambuulirira
agwenja kusobola nga banegezeza bannemeddwa bannange bamikwano mwana ow'obuwala ow'obulenzi ali eyo nga era osobeddwa nga bulijjo onkubira ku ssimu naye omukyala abakyala kubanga ennaku zino nsimba nnyo essira omukyala ge maka omukyala gwe musingi gwa buli kimwe waka omukyala oba tosize eddiini waka era tebaawo abasajja tebalina budde abakyala tugumye amaka gaffe tukwate n'amaanyi gy'onoba togenda kusangayo malayika teri atuukiridde ne bw'onaanoba amalya 150 era ogenda kusanga yanyiiza ate buli muntu anyiiza kinyiizo kya njawulo ekisinga ku kya munne jatuuka osange serugo nga waleka John ogambe kale oba ate John yali kaleekaleko naye singa naguma n'ono ng'ate ono ye muzibu mu kujoga akola ki ayitawo nga tonnakwata migugujo kunoba kuleka ng'obonyaabonyeza abaana buli wetunoba tubonyaabonya famire zaffe abaana baffe bamama baffe abatusuubiramu ebingi nti omwana wange yatuula balwala zi puresha n'olwekyo sooka otuule ofumiitirize wekkaanye omanye kikyozzaako bw'oba osobeddwa ng'olaba mu butuufu ewaka ne mu kibira tolabayo kwata essimu onkubire oŋŋambe Hajjat mu ssaawa eno mbadde keesi nzanjuluzza mpaakinga naye kyenkola kyekituufu oba si kyekituufu buli bw'oba nga owadde omulabewo ga head watch kitegeeza oba omuwadde ekkubo yayingire gy'abadde onoba lwannagundi yayagadde ebbaawo kyokka ate oli mumuviira omuwere eddala gaapu ayingire ate wamala oyingira atutta amaka akubonyebonyeze naki n'abaana ate ng'ali mu ntuuyo gwe zootuuyanidde emyaka 3 so sooka otuule ogambe ono annobya yaani era afaanana atya kola obukodyo bwonna obusobola okumuggyayo abakyala mukimanyi kweyo ensonga y'abakyala njirwana era nfiirawo paka ku ssaawa esembayo tubikola abamu balaba bajja balajana nti ate baabutta ate ne butereera naye ekyo temukikola kibi abasajja bajja bawangula amannyo mukole mu ngeri endala otereeza amakaago basomere enamba tova ku makaago gabeereko kuma abaana bo enamba y'essimu yange eri 0776 634 637 0776 634 637 ng'onkubira bwe sikwata lemerako teekako message ku WhatsApp ebaako mba nja kuddamu kale takuumira mpera ndooza abankuumire ate mpaka mu updates esigenda okubeera nga ziddako video giweka like enkola ya view and like oluwa okuviewinga video boti sooka okwate mu kigalo ejja kubeera etuuka ku oyo yenna aba alina okuwulira information eno mukadde so era twegatteko obutereevu ng'osubscribinga ku mukutu bika exclusive ensonga zibe nga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala